bwe mwagala kusigala ku nsi kuno ensonga y'omukaaga katale tukiwandiise mu myaka y'omumaaso ngenda mu ggulu ntuula na Ibulayimu ne Kaguta ndowooza waali ne tubalengera tuli eri waggulu bwe mba temuzukuse mugenda kufuna ebizibu because we are not talking about akatale East African Community yali esasise Ewa nayingira nti mu gavumenti kinasookerako okwekagayirira Muzeeyi Moi kwegayirira Muzeeyi Mwinyi banange tukomyewo East African Community netwogera netugikomyawo kati ensi ziri 8 zayongerako Rwanda, Burundi, South Sudan, DRC, Somalia 8 kati Uganda check ebintu byetutunda mu nsi zino byenkanawa singa katale tutwakukomyawo katwandibadde Uganda yandibaddewa mu byenkulaakulana so tukisaddemu nandiyagala aba NRM oba n'abalala tebafaayo naye aba NRM abawuliriza okwabula kwange bakyogereko abantu bamanyi obukulu bwakyo kati eryetafaali ly'omukaaga tewali okukubibwa kwonna kubanga bw'ogambye nti okukubibwa n'awatasaanidde they are not supposed to beat anybody okukuba abantu obugayaavu nsobi naye ate bugayaavu kiraga nti talina budde talina patience kubanga nze bwe mba nkolagana n'omumenyi w'amateeka ntwala budde n'animba nange nemuyita eno nemuyita eri okutuusa bw'atandika okukola ensobi omukuddamu ebibuuzo byange create gaps kubanga omuntu alimba tasobola kwogera byonna nibikwatagana so eyo discipline gye batalina but I will manage them. I'm been training them kukigambo ky'okukuba abantu na tocha tibyetagisa namwe General Kaguta General Kaguta Museveni bw'akyonga ayogerako ne bannamawulire mu Greater Mubende bw'akyonga oluvannyuma olunaku lw'eggulo ng'amaliriza okuba kakuyegewe yayogeddeko ne bannamawulire nga kyongedde n'amawulire amalala njagala tunoonyeeko ku musasi waffe Bulyaba Hamida ntegeezezaako olunaku olwaleero alina ab'ekitongole kya CS-BAG atubulire biki ebigenda maaso. Bulyaba Hamida tukwaniriza ku mukoto twagala kumanya biki ebigenda maaso ku CS-BAG Ntinda. Olunaku lw'ekitongole ky'obwannakyewa ekivunaanyizibwa kulondoola embalirira y'eggwanga ekya CS-BAG kivuddeyo ne kikuba ttooki mu mwaka gwa 2025 wakati nga gunaatera okuggwako. Okusinziira kwa kulira ekitongole kinene ekya CS-BAG omukulu Julius Tumukunde ategeezezza ng'ebyenfuna by'eggwanga bwe bibadde tebitambudde bubi naddala mu bintu ebitwalibwa wabweru wa ggwanga omuli amata ssaako n'ensonga endala. Wabula ono agamba nti gavumenti erina ebintu eby'enkizo byetafuddeeko ng'ensonga y'emmere olw'ensonga nti emmere esinga okozesebwa muno mu Uganda eggyibwa wabweru ng'onawadde ekyokulabirako eky'omuceere oguggyibwa wabweru w'eggwanga. Ono agamba nti gavumenti mwaka gwa 2026 gwe tunaatera okuwunzika erina okubeera ng'erina ebintu eby'enkizo byetunuulira mu nsonga y'ebyenfuna n'ennyingiza y'eggwanga. Omukulu Julius Tumukunde akulira ekitongole kya Civil Society Budget Advocacy Group aliko n'ensonga ez'enjawulo zannyonnyodde zeetaagisa gavumenti okuteekako essiira ng'agamba nti gavumenti weeba ng'enaakulaakulana mu byenfuna by'eggwanga erina okuba ng'etunuulira nnyo ennyingiza y'eggwanga naddala ng'ekendeeza ku bintu ebiggyibwa ebweru w'eggwanga nga biyingizibwa muno mu ggwanga. Ono ng'asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya ofiisi wano mu kibuga Kampala Ntinda era akubiriza ne bannayuganda okubeera nti nno tebeenyigira mu bintu ebiyinza okutabangula eggwanga mu kalulu kano akabindabinda. Omukulu Julius Tumukunde aliko ensonga ez'enjawulo zannyonnyodde n'amagezi gawadde gavumenti okulaba omwaka gwa 2026 engeri gye guyinza okutambulizibwamu nga eggwanga Uganda lifunyemu. Katumuulire ng'ayongera okutaanya ensonga ezitali zimu. Tusanze nti waliwo ebintu eby'omugaso ate eby'amaanyi bibaddewo mu 2025 okusinziira nti ekonomi yaffe ebadde ng'etambula bulungi. In fact bw'ogiganisa n'economies endala mu nsi yonna Uganda tukola bulungi. Mu Africa actually batugamba nti we are the fastest growing economy 6.3%.
abalala average bali ku 3 so olabirala nti economy etambula bulungi naye kyembadde ngamba nti okutambula kwa economy eno obulungi si lwakuba nti kya accident waliwo entegeka ebaddewo nti economy yaffe etambule bwetyo okusinziira ojja kulaba nti twogeddeko ku bintu ebibiri nti olaba gold olaba coffee olaba amata ebintu bibadde bikola bulungi okusinziira ku exports obutale obweweevu lwaki nti mu myaka 10 egibaddewo nti gavumenti ya Uganda yasalawo nti ne bwebanga tetulina gold etusima wansi emala naye ne bwe tuteekako ebyuma ne tukola environment ennungi abasuubuzi ba gold bajja kuliita wano e Kampala bagiprocessinge bagiexporting kyobola wakati gold egenzewa coffee mu myaka 2 egiweddewo nti bagamba nti bafarmers babatraininga babawa seedlings ennungi obutale ne babukola bulungi gavumenti ekamu ensimbi genda ku mata olabe nti amata bw'ogenda kati abantu abasuubuzi b'amata the quality okulunda ente ebyo byonna gavumenti ebadde ng'eteekamu ensimbi n'okunoonya obutale so nti ebintu bye bibadde lwakwa gavumenti ebitaddemu ensira naye ekizibu kye tusanze ate nti gavumenti ekuusa ku ebyo ate ebirala ebinene abantu byafuniramu eringa ebyera kyenva mbateeko ngamba nti tuba tugamba nti Uganda tulowooza nti ffe tulina emmere y'abantu bonna abatwetoolodde naye tuyinza kuba nga twerimba bwe tutandise okugula obutungulu ebweru bwe tutandise okugula amagye ebweru bwe tutandise okugula ennyaanya ebweru ebintu ebyo bikulagira ddala nti n'omuceeri ate omuceeri kyo kisuse kikulagira nti kino kiba tuwogerako nti ffe tuli bakabi mu kulima emmere twerimba gavumenti eddeyo ekitunuleko obulungi tugamba abantu nti bannange bw'obanga ogenda kuba akaluluko bannange tolwana tokuba amayinja kakube bulungi bwe twagala obululu nga tebulina violence ate n'ekirala nti bw'obanga ogenda kuba akalulu bannange vote wayizire genda ku nsonga ekukwatako naye si lwakuba bakuwadde omunnyo oba bakuwadde saabuuni nti okuba akalulu. Toyanza nnyo omusasi waffe buli aba Hamida alina ba CS Bank wali eri ku ofisi zaabwe enkulu ezisangibwa Entinda. Akadde kano ate twagala kwolekerako mu bitundu eby'Obusoga nga we nabagambye abantu ab'enjawulo abaagala ebifo by'enjawulo abakyagendera ddala mu maaso n'okuba ate nga bakola kakuyegera ku mulundi guno bagenda nju ku nju. Omusasi waffe Alamazan Oluddu gyali mu bitundu by'Obusoga era njagala kumufuna atubulira ebiki ebigenda maaso. Alamazan Oluddu nkwaniriza ku mukutu twagala kumanya biki ebigenda maaso mu bitundu eby'Obusoga. Amina nawe bale kuweereza tugezaako webaawe temugenda mu maaso naye ng'abawuliza ba Radio Power FM amanya Alamazan Oluddu nga bulijjo mbeera Busoga kakati nga sinagenda kiwanvu olunaku olwaleero wano ku kyalo kya Buwoolero ku luguudo luva Ejjinja okudda e Kamuli oba ku nsalosalo ya Ejjinja n'e Kamuli abatuuze bawunikiridde ku makya ga leero bagudde ku mulambo gw'omusajja tanamanyika mannya ge neewuwe obula nga kigambibwa nti omuntu ono yafumbulwa wakati wa nnaku nga 3 eziyiseewo era nange nga Power FM okubutawera n'ekitende era ndi mu kifo kino wabula nga bw'otuuka mu kifo kino maziga meereere olw'ensonga nti omulambo guno guwunya ate era oba omutunuulidde yandibanga yatugumbulwa mu bukambwe obw'enjawulo obuno ne bamukulubbeesa ne bamusuula mu kibira kino ekya gavumenti tebayita Ngereka. Abasenteze b'ebyalo mu kitundu kino bavudde ne bakubiriza abantu okwewala okutambula ekiro awamu n'okutambula n'abantu be batamanyi bulungi kw'otadde n'okuba abeegendereza ennyo yadde nga poliisi tenatuuka mu kifo kino abantu bakulumbuka okuva Ttebule n'Ebweya okujja okwagala oba okwerolera ku kizibu ekibaguddeko naye nga madamu Sitero ayagala okutegeeza ebitundu bya Busoga essemu mu kaseera kano lyeyongera obubbi bweyongera era nti nejja bukeeredde olwaleero waliwo amayumba agawezeeko ng'ababbi baagazinze ne baganyagulula okwagala okumalamu ebyabwe. Kakati yadde nga poliisi tenatuuka mu kifo kino tekinnemesa kuva ku mawulire gano n'engenda ewalala yadde ntali ku kisiinyi. Minisita w'ensonga z'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Dr. Museveni nga minisita ono ye Mire Babalanda Honorable bw'akyasabye bana NRM okuggwamu entalo basobole okunoonyeza President Museveni akalulu wamu ne bafulaga deyala. Bino abyogeredde mu kibuga ky'e Buwenge bw'abadde ali mu kakuyege
okugenda mu maaso n'okusaba akalulu aka President Museveni. Era bw'amazaawo bw'ati abinaanise ebiraato n'alyoka ayolekera mu disitulikiti y'e Luuka era nga mwenjogerera atuuse wano ku disitulikiti headquarter mu ofiisi ya RDC wali okugenda mu maaso n'okulaba nga agenda mu maaso n'okwogerako n'eri bana NRM abakunganidde mu kifo kino. Ono abasabye nti abantu b'e Luuka balina okukola ennyo omulundi guno okusimbya omukulembeze w'eggwanga olw'ensonga nti omulundi ogwo tebaamuwa kalulu kyokka ng'ate bingi byakoledde Luuka awamu ne Busoga awamu n'eggwanga. Kale abasabye ng'ali wamu ne ssentebe wa NRM wa disitulikiti y'e Luuka omukulu Stephen Kisaba Kubalwayo Honorable ng'ate mubaka wa Parliament owa Luuka South n'alyoka abasaba okubulamu endooliito basobole okulaba nga bagenda mu maaso n'okunoonya akalulu. Ono lwaki ayogedde nti mu bitundu by'Obusoga oba kumpi mu ggwanga lyonna Uganda bana NRM batandise okugwangana mu malaka awamu n'okwerangira ebigambo bitali birungi n'ebigambo ebiringa ebyo. Bwe nva ku ebyo nenzira ku mawulire ag'obubenje obukadde busatu oluguudo lw'Ejjinja okudda e Kamuli n'oluguudo oluva e Kamuli okugenda e Bukungu kubaddeko akabenje kamu awamu n'oluguudo oluva e Kamuli okugenda e Irundu nawo babaddeko akabenje kamu. Mu kitundu ekya Bugaya Town Council wabaddeko akabenje kamu batomedde omukyala abadde asala ekkubo era ono bamutusiza mu ddwaliro erya Bugaya wabula embeera n'etatereera kati bamututte mu ddwaliro ly'e Kamuli e Mulago embeera gyalimu si nnungi. Ate bali mu bitundu by'e Matomu ku luguudo luva e Kamuli okudda e Jinja nga luyita ku Amberport mpaka e Mbulamuti olw'ettaka nawo wabaddeko akabenje kamu. Batomedde omwana ali wakati w'emyaka 7 wabula oyo omwana bamututte mu Nankandolero Center 4 Alula yanazalibye. Madamu Secretary nkusaba osigale ng'oweereza eggwanga amannya nkyali Alamazani Oluddu mu bitundu bya Busoga. Tuyanze nnyo Alamazani Oluddu okuva mu bitundu eby'Obusoga era tujja kuba tubatuusaako amawulire agasingako kwago mu mawulire gaffe agagenda okuba ate nga gaddako. Nyongera okujjukiza aba Prestige Majorin bagamba nti yessiya gy'omulembe Awomesa Omugaati alimu ekiriisa ekizimba omubiri abagenda ku mikolo mu Mwene namwe ababeekeri mu Mwene anti akekereza ate nga mufunamu n'amagoba mayitirivu. Mufune mu maduuka ne supermarkets ezikuli okumpi abali mu Kikuubo osobola omufunira ku Chapa General Enterprise mu Kikuubo opposite ne Namboso Arcade. Management ya Kasawo Islamic Schools Mukono etegeeza abazadde nti okuwandiisa abayizi abapya kugenda maaso okuva mu nursery, primary ne secondary. Abalina nursery okuva ku nursery mpaka P7, secondary senior 1 mpaka ku senior 6 era nga amasomo ga dini boarding gasomesa eddiini y'Obusiraamu. Balina Shuba, Idad ne Thanawi. Basomesa arts ne sciences saako n'ebya DIT eby'emikono. Era nga batumbula ebitone by'abaana nga bayita mu games and sports. Bagaba half basale eri abaana abakoze obulungi mu kibiina mu primary ne secondary era nga abakasawo Islamic schools basangibwa Mukono basangibwa Kasawo town mu district y'e Mukono ku Mukono Kayunga road. Taxi ziri mu parking kadde ku stage ya Kasawo direct ku ssomero era ebisingawo osobola okubira Hajj Kajaya Kasim ku noti 772 84 24 55 ne noti 7 noti 2 43 noti 4 bo abasara Spare World Gin Boss bagamba nti bakwanjulira supermarket ya Tuk esangibwa mu Ndeeba ku kizimbe kya TV Center mu Ndeeba ku Old Masaka Road. Bagamba nti bakuletedde Tuk ez'omulembe era ku miwendo emirungi egy'okuteesa. Balina Tuk enkozi z'emirimu era nga balina okuva ku $8,000,000 okutuuka ku $12,000,000 era nga bagamba nti gwena abaguzeko Tuk okuva mu basara Spare World Gin Boss bakuwerako helmet ya bwerere, jack, reflector, ebomba saako ne wheel spanner era nga bagamba nti balina Tuk ezikozesa amasanyalaze saako n'ez'amafuta. Tuk zaabwe zitika okuva ku ttaani 1 okutuuka ku ttaani 2.5 nga balina eza single tire n'eza double tire okuva ku sisi 2 okutuuka ku sisi 3 n'owaggulu. Tuk bagamba nti lita y'amafuta emu esobola okutambuza wakati wa kilomita 15 ku 17 era nga bagamba nti basangibwa wali mu Ndeeba
Old Masaka Road ku kizimbe kya TV Center mu Ndeeba oba osobola obakubirako ku noti 7 noti 2 91 96 97 ne noti 7 88 48 41 5 yo management ya Lufuka Quality Islamic Nursery and Primary School Ndejje Mirimu Zone eyita abazadde bonna okutandika okuwandiisa abayizi abapya kwatandise wali ku ssomero okuviira ddala ku ssaawa 2 ez'okumakya mpaka ssaawa 11 ez'olweggulo. Bagambye nti balina ebyetaagisa omwana wo okusoma obulungi okuva mu baby class mpaka ekibiina ekya P7 era nga essomero basomesa eddiini basomesa oluzungu balina UNIB center number saako ne center ya IPLE nayo weeri omwana agenda okuva ewaffe nga sheyi ajjudde. Abalufuka Quality Islamic Primary School bagamba nti abayizi babalina abasomesa abakugu era nga basomesa abaana nga bayita ku mitimbagano oba gye bayita enkola eya e-learning era abayizi basomesebwa bamaseeka n'abasomesa abakugu okuva mu mawanga g'ebweru ne Uganda nga bayitirako internet. Bwe batyo okumanya ebisingawo bagambye nti tuukayo ku ssomero oba kubirako Sheikh Amir Katudde akulira essomero bagambye nti ekyenjawulo nga bakulembeddwa mu Sheikh Amir Katudde akulira Islamic Primary Schools mu Uganda omwana wo afuna ebyenjawulo ku Lufuka Quality Islamic Nursery and Primary School erisangibwa Ndejje Mirimu Zone nga wakava ku kapande aka Mirimu Police Post era okutuukayo mukyamira ku Batabata ku kidda Ndejje ku kapande ka Aiden College osobola bakubirako ku noti 7 noti 5 61 5 41 ne noti 7 noti 2 16 16 7 mu 8 ate nga twengeddeyo n'amawulire amalala eddwaliro erya Mulago National Referral Hospital livuddeyo bwatyo ne litegeeza nga balina enteekateeka y'okwongera obuweereza obulungi naddala mu mwaka ogujja ogwa 2026 bwe bategeezezza nti bagenda kutandika okulongoosa abalina ebizibu n'ebibumba byabwe. Ekintu kino kisuubirwa okuganyulwamu enkumi n'enkumi z'Abannayuganda abatawanyizibwa obulwadde buno era bino bikakasiddwa akulira eddwaliro lino Dr. Rosemary Byanyima bw'abadde ayogerako ne bannamawulire. Surgical services continue to shine because surgical procedures really stand out. We've carried out renal transplants this year and we've carried out 3 editions and all our patients are doing very well. Currently our team is in UK for skills enhancement because we have partners we work with from UK and also from India. So this time our team is in UK to brush up on their skills as we continue to plan for the next edition of renal transplant. Earlier in the year, I mentioned that we are going to start liver transplant. We also already have partners. The theaters we use are exactly the same because for renal transplant because we designed the theaters for organ transplant. So we are doing renal, we are going to do liver transplant. And the teams are scheduled to go for skills enhancement. They already have the skills, but we now are trying to brush up. One team will go to India for a month in January, and the second team, when the other one comes back, another team goes in February. Yes, Mulago National Referral Hospital remains open 24/7, even the public holidays, and the same will be for the festive season. We normally make special preparations to make sure that we can attend to patients during the festive season. We know that those who come to hospital in the festive season are actually very ill and they need the service. I'm happy to report that last year, in the festive season, as compared to the previous year, the number of accidents went down. I pray it's the same this season. So I urge Ugandans, drive carefully so that we reduce on
these road traffic crashes that will end up in our hands. But nonetheless, we are prepared. Oye Dr. Byanyima bw'atyo akulira eddwaliro erya Mulago National Referral Hospital ng'ategeeza nga bwe bali mu kwongeza ku buweereza bwabwe era ng'omwaka ogujja 2026 bagenda kutandika okukola ku balwadde abatawanyizibwa obulwadde obw'ebibumba. Aba Houston Free and Junior School abagamba nti lino essomero erizze okuwa omwana omusingi gw'ebyenjigiriza omunywevu mu environment eyagaza omwana wo okusoma. Bayina daycare esikiriza omuyizi era bayina ne swimming pool kw'otadde n'abaana be bazannyira n'ebyokuzanyisa by'abaana weebiri. Essomero lino era basomesa ne kompyuta eri abaana era ng'okuwandiisa abayizi kugendera ddala maaso okuva ku baby class mpaka ekibiina ekya P3. Tusangibwa Kitemu opposite ne Shell oba osobola otukubirako ku noti 7 noti 2 26 94 8 ne noti 774 54 18 6 Kansooka nzija obubaka buno nkomawo ne programu ya News Hour nkyali Kulthum Shotro. Owange oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza ogula obulunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi g'enkuwa kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road. Ba YPA babingwa mu kulunda embuzi ez'olulyo bakukuwonya obwavu okuyita mu kulunda embuzi beeyo n'otandika efaamu y'embuzi ez'olulyo ezikula amangu. Embuzi za YPA zizitowa kilo 10. Obukugu bwe bakuŋŋaanyizza okuva mu mwaka gwa 2008 mu kulunda embuzi tebubalise kye kimu. Beegatteko olunda embuzi ofune kiralu okyuse obulamu. Tolina ttaka bakulundira. Wandiisa omwana wo embuzi zimuweerere. Dduka Misinde obeegatteko. Bali ku Lubaga Road ku kizimbe kya YPA opposite Access Building ne ku stage y'Enansa na Naluvule. Essimu noti 7 noti 3 noti 34 ne noti 774 35 55. Ffenna tulunde ne YPA. Nga twolekera okulonda ku 2026 babatunuulira ensonga abazekenneenya era abazigoberera mu Kampala basazeewo nate okulonda oyo afaayo nnyo eri omuntu wa wansi amanya ebibaluma afa kuba bodaboda wamu n'abatakisi ab'obuttale enguudo ennungi ebyobulamu birungi abavubuka abakyala wamu n'abakadde. Salimu Uhuru Nsubuga nga mmeeya waabwe owa Kampala Central atekyukakyuka era afaayo nnyo eri omuntu wa wansi tasosola muntu yenna mu byabufuzi. Salimu Uhuru Nsubuga ye mmeeya wa Kampala Central owaddala londa Salimu Uhuru Nsubuga nga mmeeya wa Kampala Central. Tukuume ebikoleddwa mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga. Hijja y'emu ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obbabudaabuda. Firdaus Hajji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za Umrah zaggwa dda. Mujje ku ofiisi zaffe e Kampala tusangibwa ku ploti namba 4 ku Market Street opposite ne roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jjukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya hijja. Firdaus Hajji and Umrah Services Limited tukutwala e Madiina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo. 0703 89 23. Program ya News Hour ekyagendera ddala maaso nange Kulthum Shotro naye nga tuyongeddeyo n'amawulire ntegeddeko nako olwaleero
President w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddeko wali erina olukuŋŋaana olw'abannamawulire gy'abadde ate ayogerako ebyo bigenda mu maaso ssaako ne ku ebyo bye bawulidde nga ekibiina. Njagala tufuneko ku ddoboozi lye bw'atyo ng'ayogerako mu lukuŋŋaana lwakubye olunaku olwaleero nga tannaba ate kuba ng'asumbula okugenda okutandika okuba kakuyegewe olunaku olwaleero. And you know that according to the human rights law, you will be personally liable for any gross human rights violation. The people that Museveni is telling you to kill, those are your brothers, those are your sisters, those are your in-laws, those are your age mates, those are people of your generation, those are your fellow citizens. So I advise you not to listen to an old and wasted man who has no respect for human life whatsoever. It should not be the voice of a leader inciting the military and police against the people of Uganda, especially if they are non-violent. I must reassert it that we have not encouraged any citizen of Uganda to behave in an unconstitutional and in an illegal manner. No. Everything we encourage the people of Uganda to do is way within the law. We have encouraged the people of Uganda to exercise their right within the law. And we have quoted Section 31 of the Presidential Elections Act, which gives the people of Uganda the right to observe the election in a non-violent and legal manner. We have also quoted the Constitution in case they try to subdue the voice of the people, in case they try to steal the election, the people of Uganda have every right to stand against that. And that is according to Article 29 of the Constitution, which provides that the people of Uganda have every right to protest, to demonstrate non-violently and unarmed. And that is what we call the people of Uganda to do. Museveni, if you know that you're not going to rig the election, why do you intimidate the people of Uganda? Why are you scared about the people of Uganda demonstrating against any vote rigging? So I remind you, old man, you cannot intimidate the people of Uganda. Okay, your president w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero bw'atyo ng'ayogerako eri olukuŋŋaana lw'amawulire lwayise nga tannaba kusimbula kutandika kuba kakuyegewe ow'olunaku olwaleero. Nyongera okujjukiza aba Khalifa bin Zayed Junior School Busiika etegeeza abazadde bonna nti ekondesa abayizi kugenda maaso okutandikira wali ku ssomero kuva ku ssaawa 2 ez'okumakya mpaka saa 11 ez'akawungeezi. Aba Khalifa bin Zayed abasomesa eddiini oba kye bayise theology ssaako n'ebyensi era nga balabirira bulungi abaana ssaako n'okubeera nga balina ssenta nnamba. Abayizi ab'ekisiro balya bulungi era nga balina ne compound nga ziri eddala ssaako n'omuzikiti weeguli ku ssomero. Khalifa bin Zayed bayita abazadde bonna okuwandiisa abaana okuva ku nasare mpaka ekibiina ekyomusanvu era nga basangibwa Busiika Kibanga. Oba osobola okujja ku ssomero oba okuba direct ku namba zino wammanga eri noti 7 noti 2 7 32 noti 2 ne noti 7 4 noti 18 22 35. Aba Westline Tents Manufacturers and Sheds Company Limited bongera okugamba nti bakafulu mukola ebika bya tenti ebyenjawulo. Abalina emikolo bagamba nti tenti weeziri, campaign abagala tenti weeziri, abagala tenti z'emmotoka namwe bagamba nti weeziri ate ku miwendo emisamusamu. Bagamba nti jangu bakolere buli kika kya tenti ky'oyagala. Abasangibwa waliire Nakawa nga wakava kutaawo mu maaso ga Yuwasa Carbon. Bakubire ku noti 7 noti 2 3 14 ne noti 7 8 emu 12 5 noti 5. Bo abambogo Junior School Kawanda na Chesanja sako ne Mbogo Secondary and Vocational School Lugazi abagamba nti bakwanjulidde amasomero gano agagenda okuyambako okubangula omwana wo mu byenjigiriza. Tuli ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'enzikiriza endala zaanirizibwa.
Abambogo Junior School bagamba nti balina okuva ku nursery mpaka P7 nga kwotadde n'okusomesa eddiini. Ate Bambogo Secondary and Vocational basomesa secular, basomesa vocational saako n'eddiini ku mitendera gya O ne A level. Amasomero gaffe agawandiisibwa mu Ministry y'ebyenjigiriza UNEB n'ebitongole ebirala nga tusomesa abaana ebyemikono okuli abasomesa DIT okuli motor vehicle mechanics, electro installation, balina welding and metal fabrication, catering ne hotel management, fashion designing, computer application n'ebirala bingi. Tulina ebisulo eby'omulembe abaana tubalisiza ddala bulungi era nga kwotadde n'okubalabirira mu byobulamu era nga n'ebisale bisobokera ddala eri omuzadde. Ebisingawo ku Mbogo Secondary and Vocational School kuba ku noti 772 5217 ne noti 7 noti 2 34 39 85. Ate Mbogo Junior School bagambye nabo osobola bakubira ku noti 7 noti 2 18 kinana mwenda ne noti 7 82 31 54 24 ge masomero ga Mbogo Junior School Kawanda sako ne Mbogo Secondary and Vocational School Erugazi. Ate nga tuyongeddeyo n'amawulire amalala, poliisi mu kibuga Gulu ekutte abantu abawera ddala 40 abagambibwa nti beenyigira mu kulumya saako n'okunyaga n'okola effujjo ku batuuze. Nga bino babikola ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno pulezidenti w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yali mu bitundu ebyo ng'anoonya akalulu ku bwa pulezidenti. Kati omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Aswa Gulu Afande Ongom David Mudong agambye nti okukwata abantu bano basoose kwetegereza butambi bwabwe n'abakessi ababayambyeko okusobola ate okulondoola abantu bano era bwe batyo ne bakwatibwa. Era ategeezezza nti abakwate bonna bakuumibwa ku kitebe kya poliisi ekisangibwa eggulu ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso olwo balyoke batwalibwe mu kooti bawoze emisango egy'enjawulo. Agambye nti akabinja kano balowooza nti kati akaali kaduumirwa omu ayategerekeseko nga Fatuma Aleng gwe balumiriza nti yakozesa emikutu emigattabantu okuli TikTok okukanga abantu oba okukunga abantu okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Bwe batyo omuduumizi wa poliisi ono Afande Ongom alabudde bannayuganda okubeera ate nga beewala ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka asaako n'okwewala okukola effujjo naddala nga akalulu aka 2026 okulonda kwa 2026 kuli kumpi kutuuka. Bwe bakyasabye abantu okukuuma emirembe era nategeeza nti yo nga poliisi egenda kubeerawo okusobola okulaba ati ng'etaasa bannayuganda saako n'okutaasa ebintu byabwe. So bannayuganda balabuddwa okwewala okwenyigira mu bikolwa ebiyinza ate okubaviirako okukwatibwa, okusindikibwa mu kooti oba okusindikibwa mu nkomyo naddala ng'akalulu ka 2 oba okulonda kwa 2026 kubindabinda. Abatawakal Travel bongera okujjukiza ne bakugamba nti gwe wenna atannaba kugenda ku ofiisi zaabwe bagambye nti jangu weewandiise basobola okutambula naawe okukola emikolo egya hijja omwaka gwa 2026. Basangibwa wali eri ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri era bagambye nti awo nga ku muzikiti era bagambye nti osobola bakubirako ku noti 752 86 86 oba noti 7 noti 1 94 10 noti 1 okumanya ebisingawo. Bo aba Yusra Islamic Nursery and Primary School Emende Wakiso bagamba nti essomero ery'omulembe erizza okubangula ate omwana wo nga liva ku nursery okutuuka P7. Essomero lya Dene Boarding liri mu kifo ekisirifu obulungi ekisobozesa omwana wo okusoma obulungi. Lisomesa eddiini era lituuza ebibuuzo bya IPLE n'ebya UNEB era nga balina ne tahfiz
tahfiz wamu n'ebyemikono. Omuzikiti weeguli ku ssomero, endya y'abaana n'endabirira nnungi, ebisiro by'abaana biri self-contained, tutumbula ebitone by'abaana era nga bagambye nti empisa ku Yusra Islamic Nursery and Primary School kyekitufuula ab'enjawulo. Ebisale bisobokera ddala nga balina ne vans ezitambuza abaana abaviira ewaka. Okuwandiisa abayizi kugendera ddala mu maaso walire ku ssomero okuviira ddala ku makya mpaka olweggulo era nga bano bakoowodde abantu mu bitundu eby'enjawulo okuli Mende n'ebitundu ebiriranyewo okugenda ate okuleeta omwana yeewandiise ku Yusra Islamic Nursery and Primary School. Basangibwa Wakiso Mende miles ziri 13 ku luguudo lwa Hoima Road ku Kidda Mende. Osobola bakubirako ku noti 759 4672 63 ne noti 75 noti 45. Kade kano anjagala tugate ku Nasif Salim atubulire ebiki ebiri mu nsiike ey'ebyemizannyo. Nasif Salim tukwaniriza ku mukutu, twagala kumanya ebiki ebiri mu nsiike ey'ebyemizannyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Awuliza Pale FM kyokola kyamaanyi nnyo era nkwebaza bwebaza nenkwebaza gyonna gy'okoze n'awali mugikola, saba Allah akuwemu ekisinga obulungi. Nze Salim Nasif mu kaseera kano k'ebyemizannyo. Shatra, abantu bagambye nti oli live bakulaba ku YouTube. Omanyi olina abantu botera okutumirako, omanyi oli international, otera okulaba ng'otumira ab'e Germany, ab'e USA, ab'e London. Kati obagambyeko nti bakulabeko live ku YouTube, Pale FM News. Just bagende ku YouTube. Badde sinaba kukitegeera nti ndi live. Basaakinge Pale FM News. Okay. Bagenda kuba bakwota buliro. Program The News Hour. Inshallah. Waliwo abegomba okulabako. Waliwo abegomba okulaba ku Thumu Shatra. Mugende ku Pale FM News ali live omulabeko omwote buliro osobola okumwongerayo n'abalaba mulabeko, temweyagaliza mwekka, n'abalaba mulabeko ne Nasif Salim naye osobola okumulabako. Batera okwogerako obwogezi nga mutera muwulira buwulize ku Pale FM ku mpewo. Omukyala alina eddoboozi ppitirivu obulungi mumulabeko gwe livaamu. Kale njagala kuba nga kutegeeza gwawuliza Pale FM nti mu kaseera kano ttiimu y'eggwanga The Uganda Cranes enteekateeka ziri mu giya. Olunaku lwa Sunday jjukira tuyingira empaka eza Africa Cup of Nations gwogenda okuba nga ofuna butereevu wano nga n'abataddemu ensimbi banaffe abannalugala Muslim Primary Nursery and Daycare Center wali ku Ntebe Road awo ng'okyamira ku Kyeggaluga. Bagamba nti AFCON ogenda mufuna butereevu okuva no ku Pale FM. Ku Sunday tuyingirawo era zijja kuba ssaawa 4 tuyingirawo ne geemu esooka wakati wa ttiimu ya Morocco ne ttiimu y'eggwanga ya Comoros nga opener, naye nga ttiimu y'eggwanga of course ya Uganda Cranes eri mu nteekateeka ez'amaanyi. Olunaku olw'eggulu nga nakutegeezako twali tulina okuba nga tufuna omupiira ogw'okwegezamu ogw'okwegera ne ttiimu ya Gabon naye tegwazanyiddwa olw'enteekateeka ezakyuseemu era basobodde okuba nga bafuna training banaffe Uganda Cranes. Olunaku olwaleero basimbudde okuva ate mpozi wali mu Casablanca gye badde basimba amakanda ne boolekerawo ekibuga Rabat bagenda okuba nga basimba amakanda ate mpozi nga bagenda kubeera n'emipiira egya Group C wagenda okubeera Uganda Cranes, Tunisia, eggwanga erya Nigeria n'eggwanga erya Tanzania. Emipiira gyonna we gijja okuba nga ate gibeera era bagenda kuba bafuna training ku ssaawa 11 ate mpozi n'essaawa emu banaffe Uganda Cranes bajja kubeera mu nsiike. So Uganda Cranes essaala zonna ziri gye muli. Ttiimu y'eggwanga kulaba nga munnaye ku mulundi guno ate tusingako ku mulundi guli we twakoma okuba nga tukiika nga tugenda ku mutinago gwa quarter finals, semi finals oba oliawo final n'okuwangula ekikopo munnaye byonna tubisaba Mungu ate nga abisobola. So yembeera eriwo mu kaseera kano era njagala kuba nga kutegeeza nti buli kimu kitambulira ddala bulungi mu nkambi, tewali mbeera yonna, tewali bulwadde bwonna okusinziira ku mawulire agava ali mu ggwanga lya Morocco. Buli kimu kikyatambulira ddala bulungi oba oli abo abatendesi n'abakungu we bakibala, naye nga tujja kuba twongera okuba nga tusaba buli kimu era kyongera okuba nga kiseerera ddala. Njagala kuba nga nkutegeeza nti olunaku olwaleero mu Star Times Uganda Premier League tugenda kuba tufuna omupiira gumu era nga guyinza okuba gwe gugenda okuba nga gusembayo. Tusooke tuwummulemuko paka ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa January. Tugenda kuba tuwummulamuko okuva olwaleero paka ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa January. Kyemmanyi nti ng'ennaku z'omwezi 24 tujja tufunawo omupiira wakati wa KCC ne ttiimu ya Kitala nga gujja kuba gwa friendly wali ku kisaawe kya Hoima Stadium
okulaba nga ate ekisaawe kigulwawo mu butongole n'okuba nga kikwasibwa balina okukikozesa mu mbeera esinga okuba nga nnungi naye nga olwaleero omupiira wakati wa Entebbe UPPC ne ttiimu eya Kitara gwegwena okuba gusembayo oluligi ejja kuba ekomawo ng'ennaku z'omwezi 6 wanaaba tewali kikyuse mu mbeera bw'etyo. Ajjukira nti guno gwa ssaawa 10 wali e Bugonga naye ng'olunaku olweggulo tulabye ttiimu ya AS Villa nga bakuba Calvary eggole yaddemu ku bwereere Semakula ng'ateeba asonga ate Mbarara City kuba UR eggolemu ku bwereere ate ttiimu ya Vipers bakuba Lugazi eggolo zaabadde 2-1 ne ttiimu ya Maroons nga bagunda ttiimu ya Express FC eggolo zaabadde 4 ku bwereere. Ntegeza anti table sofa nga bweri nga buyinza okuba nga ewumulamuko oluvannyuma lw'emipiira gino 11 egyakazimba ku ttiimu ezisinga obungi abwetyo ttiimu ya KCC erina points 26 ate Vipers balina points 24 naye nga bo balina emipiira 10 so nga ate Villa balina points 23 mu kifo ekyokusatu Police kyakuna points 21 ate ne Kitala kyakutano points 19. Kale nga onvuddewo jala kubanga ate mpozi nkutegeeza nti mu nteekateeka ez'omupiira wali ebweru w'eggwanga jjukira nti olunaku lw'eggolo twabadde mu kikopo kiri ekya EFL Cup ne tufuna emipiira gyabadde 2 nga ttiimu ya Manchester City ewangula Brentford eggolo zaadde 2-1 negenda ku mutenda gwa semi-finals so nga ate ne ttiimu eya Newcastle naye yayiseewo ngekuba ttiimu ya Fulham goals zaadde 2-1 ne bagenda ku mutendera ogwa semi-finals ogwa Manchester City ne Brentford. Man City yagwangudde 2-2 kitegeeza nti kakati semi-final tulinako Manchester City tulinako Newcastle tulinako ttiimu eya Chelsea ate ogwa Crystal Palace ne Arsenal agujja kujja ngena kusomeza 23 tulabeko eyegatta kuba na basatu basobola kubanga bakola semi-finals. Nako olwaleero njagala kubanga kutegeeza tugenda mu Conference League empiira wegigenda okubanga jijja egiwerera ddala ku ssaawa 5 gyonna wegigenda okubanga jijja mu UEFA Conference League nga ttiimu ya Athens bazanya ttiimu ya Croatia asonga ate ttiimu ya Larnaca bajja kuzanya ttiimu ya Skenja ttiimu ya AZ Alkmaar nga bazanya ttiimu ya Bialystok songa ate Crystal Palace bagenda kuzanya ttiimu ya Kops, Dynamo Kiev bazanya ttiimu ya FC Nowa, Lausanne bagenda kuzanya Fiorentina, Liga Warsaw bagenda kuzanya ttiimu ya Lincoln, Songa Mainz bagenda kuzanya ttiimu ya Samsunspor, ttiimu ya NKCH bagenda kuzanya ttiimu ya Shelbourne, ate Omonia Nicosia bagenda kuzanya ttiimu ya Rakau, ttiimu ya Real Volcano bazanya Drita, ate ttiimu ya Olmok bagenda kuzanya ttiimu ya Poznan, Shakhtar Donetsk bazanya Rijeka, Shamrock Rovers bagenda kuzanya Hamran Spartans, ate Slovan Bratislava bazanye BK Hakins, ate team ya Sparta Praha bagenda kuzanya Aberdeen, Strasbourg bazanye team ya Brand Black, ate team ya Mostar bagenda kuzanya Rapid Wien. Empiira gyonna jasawa zigenda kubeera 5 ez'ekiro ne mu Copa del Rey gigenda kubanga jijja, ate ne mu kikopo ekya Super Cup wali mu Italy Napoli bagenda kuzanya team ya AC Milan ku saa zigenda kubeera 4 ez'ekiro. Ebisingawo tujja kubanga ate mpozi tuliziganya wali ku saawa emu chap ate mpozi ekiro saawa 5 mpaka 6 tujja kubanga ate tujja mu the pandit desk n'abakugu bakutwale mu nteekateeka y'emizannyo mu bugazi bwabyo. Zesali Nasif nkwagaliza olunaku olulungi naye nga mugende ku Pale FM News mwerabire ku mwana muwala Kulthum Shatra abaweereza bulijjo nga muwulira muwulire. Webale nnyo Sali Nasifu n'ebyemizannyo tujja kulaba olunaku olw'enkya tulaba ate byotuleetedde naye nga ba Speed Plus Holdings Company Limited baga nti bakafulu mu kusaabaza ebintu okuva e China ne babireeta mu Uganda bateeka container ya 20 feet n'eya 40 feet. Ennaku ziba 21 ebyamaguzi babituuse mu Mombasa ate ziba 5 zokka biba bituuse wano mu warehouse zaabwe zisangibwa e Kampala. Bafune ku office zaabwe zisangibwa wali ku William Street opposite ne DFC Bank oba osobola bakubirako ku noti 7 noti 2 2 38 2 ne noti 7 2 noti 2 munya naye nga olunaku lwaleero munsikiriza nkome wano bwekyo tetudde mu kisinkano olunaku olw'enkya inshallah naye nga mwenna ababadde beekumidde ku mukutu 17 katonyaze mwenda Pale FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo okuva mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo abali emitala w'amayanja Haji Moses Chaze ne Haji Moise Mutimula Lukaka mwebale nnyo okubeera ate nga mutumbula ne mugoberera ebiri mu Uganda. Mamange omulungi Hajjajjale binti Abubakar Amina Thomas Jamie Kireka webale kubeerako ne taata Haji Twebisegirinya namanyiddwa nnyo nga Haji Tabule nawe bale kubeerako banakireka mwena mbaagala nnyo mikono gyange baganda bange abaana bankosa n'omwami wange tusinkana olunaku olw'enkya inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Light Islamic Nursery and Primary School erisangibwa e Nabweru liva ku nursery paka kibiina kya 7 basomesa Islamic Theology